Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kiseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatonnye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kabale yabadde wezeza milimita 31.7, Buginyanya milimita 12.8, Waddelai milimita 3.6, so nga ate yo mu Bushenyi yaweze milimita 1.5. Wabula enkuba etonnye oluvannyuma lw'essaawa 3 tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga empewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga ate yo mu bukiikakkono tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebweru w'eggwanga lyaffe mu Mombasa, Paris ne Kigali tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 9. Omulabi waffe omulungi owa Bukedde TV, twongera okutegeeza nti ekiseera eky'okusiga tekinnaba kutuuka, wabula ekiseera nga kituuse tujja kufulumya kiwandiika ekirambikira obulungi enkuba nga bw'esuubira okutonnya mwezi ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Micheal.